Bakwano gange abaagalwa, amannya nze Catherine Mitala. Olwaleero tugenda kusoma ekitabo ky'Abaruumi essula 10 n'olunyiriro 10. Tulabe Bayibuli bw'etugamba. Bayibuli etugamba mu Baruumi 10:10 n'olw'11 egamba nti kubanga omuntu akkiriza n'omutima gwe, kubanga omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu era yatula n'akamwa ke okulokoka. Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Njagala kwesiba nnyo ku kigambo ky'okwatula. Njagala nnyo okwesiba ku kigambo ekiyitibwa okwatula. Kubanga wano batugambye nti kubanga omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa ke okulokoka. Okulokoka kya mugaso nnyo era kya nkizo nnyo omuntu okubanga oyatudde Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Obulokozi tubufuna na kwatula. Abantu bangi bagamba nti nze nalokokera mu mutima. Kituufu era Bayibuli y'emu y'egamba nti omuntu akkiriza n'omutima. Naye ate tekomaawo. Ega nti omuntu akkiriza n'omutima n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu oba okulokoka. Akamwa ka nkizo nnyo mu bintu bingi. Bwe tuba tufumbiriganwa ne bannaffe twatula. Bwe tuba tugula ebintu ng'ogenze ku dduuka oyatula n'ogaa nti njagalayo omunnyo. Bwe tuba tugenze akamwa kintu kikulu nnyo ku bulamu bw'omuntu. Akamwa kintu kikulu nnyo era ky'obudola nga tuteekeddwa okakozesa obulungi. Ate jjukira bwe kuba nga kigamba kwatula, twatula tuli balamu. Kubanga ffenna tukimanyi nti omuntu omufu tayatula. Omuntu omufu tasobola kukkiriza na mutima gwe. Omuntu ayatula n'akamwa ke, ekitegeeza ng'akyali mulamu n'ayatula Yesu Kristo okubeera omulokozi we. N'ayatula okulokoka. Okwatula kigambo kikulu nnyo. Mu nsi muno twatudde ebintu bingi. N'ogamba njagala mwenge ne bagukuwa. Njagala mukazi n'omufuna. Njagala kubba n'obba. Njagala genda mu ssabo n'ogendayo n'oyatula byonna by'oyagala. Yatudde ebintu bingi. Naye waliwo ekintu ekikulu kye tutannaba kwatula. Abamu waliwo ekintu ky'otannayatula ate nga kikulu nnyo. Omuntu bw'afa nga teyayatula Yesu Kristo okubeera omulokozi we ng'akyali mulamu, munnange agenda kyejjusa emirembe n'emirembe. Kuba ate buno obulamu tubulimu kaseera buseera. Naye waliwo obulamu obw'emirembe n'emirembe nga tetufa. Ekyo ŋŋenda kinnyonnyola omulundi ogujja. Obwo obulamu bwe tugendamu obw'emirembe n'emirembe tubukolerera wano nga tukyali mu mibiri gino, naye nga ekisumuluzo kya byonna kwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Kye kisumuluzo ekiyinza okuyingiza mu kubeera mu bulamu obweyagaza obw'emirembe n'emirembe. Ŋŋenda kubabuulira obulamu obw'emirundi 2 bwe tugenda okubeeramu oluvannyuma lw'okufa. Ŋŋenda kubwogerako omulundi oguddako. Naye leero kansooke okwatula kuno. Okwatula kintu kikulu. Omukazi singa baba bamukwanye, oba katugambe omusajja singa alaba omukazi n'amwegombera awo nga tayatudde, tasobola kufuuka mukwano gwe, tasobola muwasa. N'omukazi singa bamugambye nti munnange nkwagala n'atayatula nti nange nkwagala, tebasobola genda mu maaso. Bw'oba ogenze ew'omusawo n'otuula butuuzi n'akutunuulira nawe n'omutunuulira, tasobola kujjanjaba ndwadde gy'olina. Bw'oba ogenze ku dduuka n'otunula butunuzi, tebasobola kutegeera nti oyagala munnyo, sukaali n'ebirala. Okwatula kintu kikulu nnyo. Kyobudola nga buli omu yaweebwa akamwa
yaweebwa n'omutima. Nze sandyagadde mukwano gwange gwampuliriza olwaleero oleme kwatula oba katugambe ove mu bulamu buno nga toyatudde Yesu Kristo, kubanga ye ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Ekkubo eryo tuliyingiramu na kwatula, tuliyingiramu. Entandikwa y'okuyingira mu kkubo eryo kwatula, n'oyatula nti nzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Olwo nno n'otandika olugendo lupya, n'otandika olugendo lulala, n'otandika olugendo olugenda okutuusa mu bulamu obw'okwesiima. Abantu bangi baagala nnyo genda mu bulamu obw'okwesiima naye tebategedde babuyingiramu batya. Munnange ekigambo kwatula kikulu nnyo 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 nnyo. Ekigambo kwatula kiringanga pasipooti ng'onoogenda mu ggwanga eddala ng'ova mu ddala, oba ng'ova mu ggwanga ly'oyingira eddala. Pasipooti gye basooka okugamba olina pasipooti nti ye, olina ne tiketi nti nnina pasipooti. Bantu bangi baagala nnyo basaliza pasipooti yaabwe nga bamaze okufa. Ekiki kye ntegeeza? Abantu bangi baganze nina eddiini yange gye mbadde mpaamu essente zange zonna, bagenda kunsabira. Ebyo baba baakulimba bulimbi ggwe kankubuulire. Teri agenda kulokoka luvannyuma lwa kufa, kubanga Bayibuli etuga nti oluvannyuma lw'okufa eriyo omusango eri abo abaafa nga tebaatudde Yesu Kristo kubeera mulokozi waabwe. Kiddirira musango, teri kirala. Kasita okola ensobi n'ogaana ebigambo bino bye nkugamba, n'ogaana ebigambo ababuulizi b'enjiri ababuulira ku makubo bye bagamba, n'ogaana ebigambo mukazi wo byakugamba, abaana bo bye bakugamba, omwami wo byakugamba, n'okola eyo ensobi n'omala ofa beppa, ebyo biba biwedde. Katonda atuwa kyansi yokka nga tuli balamufe okwatula obulokozi bwaffe. Ye kyansi yokka gye tulina. Teri agenda kwatulira munno bwe buyinza tebwatuweebwa. Tetulina buyinza bwa kwatulira wadde omwana wo. Tolina buyinza wadde okwatulira omwami wo nti kamwatulire bambi agende mu kwesiima. Nedda, buli muntu ayatula n'akamwa ke. Era bwe kitugambye wano mu Baruumi 10:10, kubanga omuntu ali omu ayatula. Ne bwe muba famire nnene, buli omu ayatula ku lulwe. Ne bw'oba omwami wo wakamuwasa wakamufumbirwa, buli omu ayatula ku lulwe. Era ekyo kye kibalibwa okwatula okw'obuntu ssekinomu kwe kubalibwa. Tetulokokera mu gubinja, tetwatulira mu gubinja. So twatula Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Tumukkiriza mu mutima, timukkiriza kubanga era amala tubuulirwa. Bamala tubuulira ne tukkiriza, ate oluvannyuma bwe tubamala otubuulira ne tulyoka tukola ki? Ne tukola ki? Kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula n'akamwa. Ebyo bibiri birongo bigendera wamu, okukkiriza n'okwatula. Katugambe omusajja akukwanye n'omukkiriza nti musajja mulungi, naye ne kisigala mu mutima, omusajja oyo batajja kumanya nti ddala banzikiriza ngende mu maaso okuteekateeka. Oba okozeeko ekintu kimu, kale ne wa Mukama waffe nno bwe kityo bwe kiri. Bwe tuba nga tumukkiriza tulina okumwatula. Tulina okumwatula. Olw'11 ne lugamba nti kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Bannange, teri agenda kukkiriza Mukama waffe n'akwasibwa nsonyi. Abantu bangi ensonyi ziri bakwata nga beesiba mu ddiini, beesiba mu busamize, beesiba mu bikolwa ebitali bya Bwakatonda, naye bigenda kubayiwayo. Naye oyo akkiriza Yesu Kristo n'amwatula n'akamwa ke tagenda kukwatibwa nsonyi. Era kambabuulire nti erinnya lyo libaayo mu ggulu. Ne bw'oba nga omwatudde mu sekendi 2 n'ofa, erinnya lyo liba lyamaze dda okkoonayo mu ggulu. Erinnya lyo liba lituuseeyo. Naye kaka ku ttanda n'olowoozaako birowooze nga toyatudde, muganda wange, simanyi w'ogenda kuyita, simanyi. Abantu batera okugamba mbu amakubo agagenda e Kampala mangi.
waliwo eriyita Bwayise, waliwo eriyita Nateete, waliwo eriyita Busega. Ago gonna go matuufu osobola okutuukayo, naye ate erigenda mu ggulu munaye liri limu lyokka. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Excuse me. Teri alituuka eri Katonda okuggyako ng'ayise mu Yesu. Ate era ne mu Yesu tumuyitamu nga twatula, nga bw'oyatulira omukazi nti nkwagala, ng'omukazi bw'agamba nti nange nkwagala. Tuyitamu na kwatula, ne twatula Yesu Kristo n'abeera omulokozi waffe, ne tumusembeza ne tutambula naye ekitundu ky'obulamu bwaffe ekiddirira. N'otandika okutambula ne Mukama waffe Yesu ekitundu ky'obulamu bwo ekiddirira, kubanga amukkiriza talikwatibwa nsonyi. Abantu bangi bakwatibwa ensonyi, mwami wange anandaba atya, jjajja wange, senga, taata, baaba n'abaana. Oyinza okukwatibwa Mukama waffe ensonyi mu bantu n'osigala nga toyatudde Yesu, naye waliwo olunaku lw'olikwatibwa ensonyi n'oga nti kale nawulira nga bano ab'ebizindaala b'oku kkubo, kale bannange nawuliranga nga mpita ku kkanisa y'abalokole nga mpulira, kale waliwo neeyajja ewange, kale naye nga tekikyadda mabega. Oluvannyuma lw'okufa eriyo omusango, ate awo tewaliyo kirala, guliba gwaggwa dda nga gukusaliddwa nti atamukkiriza gumaze okumusinga, nga gwamala dda okusinga, tewali njawulo, no change. Tewaliwo kyenji. Nze ekintu kyenkyawa mu bulamu nkyogera bulijjo nga nkibuulira abantu. Saagala kintu kiyitibwa kwejjusa. Ligamba saagala kubeera nga waliwo ekituufu ne sikola kituufu ne nsisinkana obuzibu, ate ntandikoga nti singa nakikola. Ovudde olaba nga nalokokerawo ne mwekwejjusa. Kakati no naawe ngenda kukulembera okuddamu essaala eno ey'okwatula Mukama waffe. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza kubanga olunaku luno olwaleero mpulidde ekigambo kyo era ne nkukkiriza mu mutima, na kaakano nkwatula ebibi byange byonna bye nakola mu maaso go, njatula ebibi byange byonna bye nakola ku bantu ne bye bankolako, onnaaze ontukuze nfuuke owuwo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muganange nno olokose bw'oba nga oyatudde essaala eyo, gwe omaze okulokoka n'erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo ky'abalamu. Weebale.